tebaba batandise dde okubeera nga banoonya wa gye bagenda okubeera nga bashakalira naye ate nze wano nenkutegeeza nti ku podium munnange ffe tuba twaguse dde okubeera nga tukuweereza nze Judith Kawes Kasalabecca mu Kiduula Bukedde TV2 Koli nkubuuzaako mukwano gwange nkubuuzaako gwe afunye ebizibu nkubuuzaako afiiriddwa abantu bo ate era neesanyukira wamu naawe gwe afunye ebirungi abagole aba May baby mwena mbabuuzaako nti mugamba mutya Martin ndi jonno kankole olugambo naye kanduleke nijovaawo nijovaawo asoholireko abaana bano balina effujjo bannaye mwannyinaze yasazeewo asale ku mubiri era buli kawungeezi abeerawo ng'asamba omupiira obakoze otya kati wetuva ku TV genda obuuze bosa gonza gomanyi bulungi bosa omumanyi bulungi bumanyi buuza nsereko omanyi tukute ttiimu yaabwe kyembakoze olunaku olwaleero okoze otya kyembakoze afuse kyembakoze obakoze otya bagalamiza 3 ku bwereere nga gwoteba nga gwoteba gwonyanga oweeyo gwani anti onyanga akwata ate ogwange leero mbadde mukuteeba kusatu oteebyeko mmeka 2 okwakasa ndowooza mutegedde gubadde nadde walayi ndijo nja kujja mbeerewo ndabe ate guno omupiira olaba just nali mpumuza mbuwummuza naye guno omupiira gwo nagusamba bayitha abasinga obungi wensanga kuba obbibanga abamu bambuuza owaye wava ku mupiira nti naye kyagukubira ddala era enfunamu obudde ng'olwaleero nga ngenda akola ki ng'osamba byebyo nno lwe lugambo lwe mbadde njagala okukola naye bambuuziza ndijjaliwa ndijjo naliwa naŋŋamba weeyiti emususeeko kati agenda kusambaga mupiira asale naye eyo weeyiti eri health naye kankuse Judy abantu bagende ku makyo genda okukola nga munnyuse leero lwakuna nfunyemu okweraliikirira speed ennaku ziddukira yeeraliikiriza twakaba mu weekend tudde mu weekend kubera enkya Friday abali ba ssente batandika leero entuufu zennyini batandika leero lwakuna olwokutaano kuba kulya ssente olwomukaaga kulya ssente sande mande baddemu okukola okitegeera abaana ba ssente bazijja kyokka nga tukyali awo abaana baddayo ku ssomero kimanyi ekyo ennaku ziweddeyo ku sande kakati singa baddayo ku sande omuzadde ali eyeeraliikiriraga nti bonna ekiki tuliko naye nga yembeera tezidduse wokka wabula buli muntu yenna ewuwe zidduka era gwe asobodde okunyuka n'akaveera okuyozayoza kulikirayo ddala naawe atafunye tewekubagiza nnyo keera enkya ku makya genda okole ojja kunyuka nako tegeeza neighbor ffe tukoze ki twatuuse dda twatandise dda era nga njagala okutegeeza nti tugenda mu weekend yitirako wali ku Biva Organic osooka ofune ka wake up call ofune kagundi ka gift kibanga n'omukulu mutegeeza kokunywa kyabategeera kakyakika ku podium ajja kuwulira ofune ka wadium obeere nga omubiri bagutereeza kwegamba embeera bwetyo wadium kakwatagana ku bakazi gwe alina asumbuzibwa mu ndira atawaanyizibwa mu lubuto n'ebintu ebirala bwebityo wabula ate ka wake up ko abasajja ku access building ogenda okubeera nga obasanga ndijjo amawulire mangi olwaleero ntandike ne Kato Lubwama ntandike ne Babi ntandike ne Spice Diana nze kiri mu ggwanga kisobedde n'ebintu bino binaakoma ddi simanyi leero abapromota enkya abayimbi luli banakatemba luli neweebuuza n'ekigenda mu maaso kimanyi mugaati kakati bano ne bakyazanyira kuba ngenze nedaba olunaku olwaleero ake wiiki eno okuva bukyetandika ndowooza bannaffe basaidi eri mu byemizannyo babali bubi omukulu muhanji ono akule bana b'ebikonde naye agenze luzira omukyala akulya bali ababasa ba netball naye ali luzira kulemererwa mbalirire leso obuzibu nti olina ssente zewafuna wajingirira empapula wakola biki okitegeera so nammwe abakulira zi federation zemutandiseewo ezo mwegendereze bajja bateekamu akasimbi mujja kafuna mujja kalya ne tayimu eri banaakuyita nti jangu owembalirira jangu owensaasaanya kubanga ssente zamwe wa musolo mpulidde mukulu gundi Kato Lubwama ng'agamba baba tuwadde kulya naffe batuweki nabo bali baye ebintu bye biba byakulya nebuuza byakulya buli kulya lwaki baziwanga tebategese njagala nyinze nyumirwa nnyo omuntu nga ŋŋambye nti omanyi nti nga bannakatemba tulina project weti ne wedi mukulu afande tusindike mwawo
okitegeera oba bagende mu line ministry gye bagwamu eya gender nti honorable Betty Amongi tusindikemu awo anti kati olaba ndijjo abayimbi nga olaba Eddie Kenzo nti yavudde n'abeera ng'akiikirira abayimbi naye ndowooza n'omukulu Kato Lubwama ne SSENKUBUGE kye bagezaako okubeera nga nabo baagala nti wadde nga waliwo ekibiina ekyali kyateekebwawo naye tekirina kye kiyambye bannakatemba abaana bangi bakyastrugglinga naye singa tufunayo naffe ekibiina ekikwatirira netugamba nti nti kati kiikino kyekyo beetaaga kibiina okuyamba and by the because labayo katemba yemuka industry ezitalimu bantu bangi nnyo okitegeera mwebalina olwakuba ati mwebalina basi bangi nnyo okwenkana ng'abayimbi kuba buli omu muyimbi mu nsi muno katemba tulina abantu betumanyi nti bano ye ppira ya katemba gy'emisingi gya katemba Anko Kato Lubwama Charles James SSENKUBUGE Andrew Benon Kibuuka madamu gundi Maria Mundagire abo tebeetagana kulinda kukola kibiina kuyamba okitegeera Maria Mundagire yatandikawo gundi ekibiina ekikye era ayambi bayambye Anko Kato Lubwama tebeetaga kulinda kibiina kuyamba agende mu maaso n'okuyamba babadde ayamba anti naye bw'ayamba atuuka n'alemererwa okuyamba kyetagisa kati bagambye nti foundation banagikola bagende okuyamba ndijjo abayimbi babawa ssente ez'obwereere bapromota babawa ssente ez'obwereere babaleke ne bannakatemba nabo kati kyoyogedde y'ensonga entuufu okitegeera kyoyogedde ensonga entuufu ekibiina oba federation si yakuyamba wabula naffe tuwe tulyeko nabo balina golozi zaabwe nga woolaba bali abalala babeera ne golozi zaabwe juzi twabadde ne bapromota wano bafumbyefumby bajingiridde ekiboozi batandise okukifumba batandise bakipika naye nga nabo kyebanoonya kukola naye sente mekazi baze bafuna bapromotamagoolaba oyo yayagala dda n'agezaako naye ndoza ate tanafuna muntu mulungi amutuusa wali ku lusiniya wali eri yayagala dda nnyo waliwo bakolako emabegaawo ne bakola ki naddako eno muwuma ne babawo ate nga mutuufu Kato Lubwama alina omukono anoonya engeri gyatuka ku lusiniya wali eri ate nga singa abaweereddwa omukisa Kato Lubwama alina ideas esobola okuzimba industry kubanga abaana bangi bakutteko abayimbi bangi bakutteko lwakuba abasinga teboogera oba okitegeera naye ng'asobola abantu bangi abatuuka ewajja eno nga tebalina kye bagenda nakutugamba eno tulabangamu abali mu luwendo olulya ssente ya gavumenti kuba mugamba mujagulizako Uganda emyaka 6 sinakindi na association yammwe mugifrontinze webalenye association yaffe ekisooka ebaddewo ebbanga lyonna tawuni ebaddewo ate tewaliiwo tteeka lyonna lyetumenye kulya ssente za gavumenti bwe zibanga weeziri tteeka ki lyetumenye ba-accountant bazirya ba-PS bazirya bwaba abasiru abasembayo bagenda mu sseera ne bagijjuza ffe mulinde bulinzi mulabe ekigenda okugwawo ffe tujja kukijjuza mutemu n'okutya mwetamwa n'okwetamwa naye era nga we mulina ensaalwa mugenda kukwatibwa ensaalwa nga tumaze okufuna akawumbi ka ssente mutandike okutuleebeeta mutandike otukuba oluseke naye gwe kabaka w'enseke tewaliiwo tabani neganye ddi okuba oluseke kibi naye ate nze njagala okuba oluseke naye ate nze saagala ddukuba salaali lukubibye naffe tulukubya naye is a good man bw'anaaba naye alina ssente zayagala okumpa sale oba olina ssente zoyagala okuteeka mu guno omuzanyo ziteekemu kirungi nnyo nice ate zino sendikola yazimpa okukola association twavaawo kubanga tweyangidde tuli under theatrical association of Uganda kale ate bwetugamba nti tudde naffe ate mabega kukola association nga tulidde weeri tuba tutya n'olubuto ne lutuluma mwebaki temwegatta under federation because mwalimu baliko ne federation federation yaffe weeri naye ate ffe surprising ebyakolebwa eggulu tubadde tubiwulira nga bikyali omuzinzi tubadde twagala federatinga under NCF National Cultural Forum naye kati tulindiridde ekivaayo tulabe kyekiddako federation eyo yaffe weeri Federation of Uganda Performing Arts of Uganda. Lady Aisha mkyala, she's very beautiful n'abaana babe balungi nnyo ate bampisa mbagalanye. Baana bali bame? Baana babiri. Taata waabwe ya Charles James SSENKUBUGE. Obugalo obw'amaanyi. Naye SSENKUBUGE oli ate kyatubulira katemba okusomooza kwe yafuna n'afuna setback. Ya twekwasa COVID
naye covid agenda kujja olugendo lukka wansi lwali lutandise twali ku slope ekkirira egenda wansi naye ng'ensobi etandikibwa bakayimira dramarketers kubanga ffe twali tusinga ssente netugaana taylorization of the theatres. Kibuga Kampala abaliddemu kyali kivundu kyonna ontegedde nze nayagala okukola embaga mu kifo ekiri posh nali nagenda mukono si lwakuba nali njala genda wala naye Colin Hotel yokka ye yaliwo nga yeya class kati ebiseera bibajja mutukuvu layisi Yoweri Kaguta Museveni amaze okujja muyinza abantu batandika okukyusa ebifo byabwe ne amaduuka ne hotel na buli kimu theatre ne zisigalira emabega abantu basigala bajja ne ezo point ne tuzisuula na buli kati tuna wotusanga mu kibuga we don't club we don't socialize we don't rumbe we don't imbaga twagala nga batuli ngamba mbadde Dubai mbadde simulaba ndabunuza gyabadde ddala the make believe part of theatre is very important bwe tudda mu bisaawe amatala gakuyambako okukyusa tumanyi kuzanyisa abakyala n'omugamba nti katugenda kuzanyanga mukazi mukulu ontegedde bwabali mu kisaawe okozesa ettaala mulaba nti ako kaana batulimba but when you are in a theatre nekuba ettaala eya amba nekuba nendakamu eya bbulu katono natunula tulaba mukadde so nga mwana muto ebyo byonna twabifiirwa bwe twagenda mu bisaawe ate nga kayimbira yabitandika ffe twatandika ebisaawe mu ggwanga muno mukabi omujjukira Paul Kafeero Amani Basudde ne Livingstone Kasozi twafuna abantu bamitwalo 4 abantu batubba ne bakoowa omuzannyo guno ceasefire gwanjawuloko era abantu abatumanyi buli myaka 10 ba directors mu theatre ne ba writers mu theatre bawandiika emizannyo egikomyawo emitima gy'abantu tunoonyayo ebimu ku bintu ebiruma abantu ne tubikolamu ki omuzannyo twasooka n'omuzannyo gwe bayita pereketya kati buli mwaka buli myaka 10 oba mu myaka 2 baartist beekuŋŋaanya kati tuleese guno ceasefire eno industry egwangako eno industry eringanga ddiini toyinza kuva eri n'oga nti obukatuliki bwagwa kubanga obukatuliki buli ku feeling buli ku emotions buli mu bwakatonda katemba kintu kya bwakatonda katonda yatonda jini eyakatemba okubeerawo nolwekyo temalaga gwa ekyusa bukyusa bantu bano ne bakaddiwa ne bavaamu bajjamu nakatemba omutawaana ajja bano ne bavaamu nakati twatandika ne ba Christopher Mukiibi ne bagenda ne wajja basenkubuge ba Andrew Ben Kibuuka abo nabo ne bagenda bakatolu bwama nabo ne bajja akati bakatolu bwama nabo bazze ate na mulimu abalala kale naye nga nyongera kutegeeza akolaga nnyo nti muto nnyo ku basenkubuge nabo balinga bagundi bayimbi eno era obala abasatu nti big 3 buli mwaka ku mwaka bano babeeranga abazzewo bati balina bababuutikira kati Kato Lubwama Senkubuge yasiibulako nosiibulako gwolaba oyo naga katemba munnyuse era yakomyewo anti nkulaga kale waliwo obulamu abantu bamutamanyi omuntu ali side eyo bwafuna lwakuba nti kizibu okunyonyola binyuma kale naye nga senga mirembe ogamba otya munange webale kusalawo n'otuteekamu ensimbi mwaka ku mwaka munange banaye tosangika kakati n'olwekyo nkowola abantu mwena mugende munyambe muwagire ku ki beautiful kyange ekyo kisenga mirembe wali emperere namere bananga alina customer care alina kasomero kasooka okuwa n'omanya nti wano wendi we watuufu ogamba otya Joan mwena mbabuuzaako kakati Spice Diana munange yeekuŋŋaanyiza n'agenda n'adduukira bannamwandu omwo nga mwasinkanidde omukyala Kurthum ne banyumyamuko n'amutwalira ku bintu Hajjala Namukwaya ebyo ne bimufuula omuyimbi ow'enjawulo ebyo byakola ebyo bimufuula omuyimbi ow'enjawulo okuba nti muyimbi w'abantu charity ku charity tulina abayimbi abakola charity ng'azikolera mu kamera once in a while ajja mu kamera ne charity egi mu myaka 2 nakola eggulire n'agenda ono akulaga nti sina mwaka ku mwaka wabula sina mwezi ku mwezi
week buli week nojja musanga mu magundi mu bali abaana abageto kids omusange emakindi nga ina bayamba omusange ewa Kuruthumu nti jangu nyambire ku bano nayabeerawo so yoyo Spice Diana kyakola kirungi nnyo because ali Spice Diana olw'abantu kati bana bakuwagira buli wobaddizaako nabo bongera okukola ki okwagala buli mukyala abadde ku mukolo ogwo tagenda kwera Spice Diana mulamu bwe tasobola okitegeera wakiri erinnya Spice Diana jazzeeyo ku kyalo gye bamuzaalwa gye yavudde ajja lyogerako ng'erinnya litambula so kyetugamba abayimbi nti bannaaye temulina kulya mwekka mubeererewo abantu bano temubaguyita buyisi nti nina ekivvulu jangu mpagire sooka obawagire bajja kuwagira kale katusooke tubafune Ichuli abadde atulabira ne hajjati abakyala boolabana enamba esinga bonna bali ku ddagala ichuli abadde akikola nga buli mwezi tulekanga ne bukayobulubangiresi obuwunga sukaali mukina abakyala basobola naye tetumanyi kikyetukola kikyetuzaako kuba tuli abakyala 5 hajjati neichuli abasinga nga mubalayi bakyala bakulu ddala ate balina abazzukulu babasuulira abaana balwadde bali ku ddagala bwe basula mulabyewo embeera si nnungi ekyokulya kibula ate nga omuntu ali ku ddagala kugamba batwetaaga ffenna yenna asobodde okubaako nekyasobola okubaleetera wano bambi ajjeyo so oyita mu Hajjat Kuruthumu baŋŋambye abadde abakwasaganyizaako okumala ebbanga nange embeegaseeko tujja kukwatirako mpolampola abantu ekisooka abantu basinga bononefu yinza oba tokimanyi naye nga nze ekyali kingatta nnyo ne isima byagala ndi women empowerment era nze ebiseera ebisinga bwe nabanga ne isima twabanga mu bintu bya girl child n'abakyala bafaana we bati obadde tomanyi kifo kigenda mu maaso ne isima badde ngaewange ku idi ne bawa abakyala bano ennyama wasika obuvidiyo bwa covid wenayireetera abaana ab'embuto isima yaliwo ng'abagabira ebintu fizikali nga tababuulirira ensonga ichuli umula mirembe ichuli abadde ayamba abantu abo testimony ogiwulidde bagiwadde batestifyinze nti ichuli abadde atubeererawo so waatali gaapu weeri so Spice Diana akikoze kasabena abala bona bagenda babadduukire kubanga abawagizi baabwe babawagira abo
kale era bamaama abali sides eyo be bagenza okuyamba bw'oba osobodde genda ndabye mugamba muli balwadde mugende wali ku bannaffe abamuwonya bateekawo okubakebera kwa bwereere okukebera kwa bwereere oba pressure oba ki olaba status y'obulamu bwo butya bweyimiridde bannaffe abamuwonya basangibwa wali ku Butikiro complex opposite hotel Sojovalu ogenda okubeera nga obasanga bamala okukebera ate era ne bakuwa eddagala ne bakujjanjaba kakati ndijo omukyala Babi Kyagulanyi Itongo mukyala principal yes avuddeyo alina message ennungi gyayogedde ku mulamu we Irene Kayemba abantu beebuuza nnyo bagamba nti bano nga bakolagana nnyo ki ekibagatta biki ebitebe bityo ng'ogyeko kuba nti nno omulamu we because Irene Kayemba mwanyina Bobi Wine mwanyina wa Ediyawe mwanyina wa Mikoe n'abalala bonna ate mukwano gwa Babi nnyo nti yamumanya nga tannafuuka official ewa Kyagulanyi yamumanya mu budde buli eri nga bakyekwana bwekwanyi so mukwano ne gukula ate oluganda lweyongedde mu mbeera eyo so yensonga ki yavudde n'agamba nedda kamwezi obubaka obw'enjawulo n'okumusiima mu mbeera gye yamusiimyemu kibanga noza bituwe kale katubifuna. My name is Barbara Kyagulanyi Itungo. Most of you know me as Babi. I first met Irene at Makerere University at the MDD department. I had gone there to meet Bobby, my then boyfriend, and then I was introduced to her by Bobby. He introduced her alongside her husband, her now husband, Abdul. So I first met her in Makerere. We call her Mirembe at home. She is my sister-in-law. Irene is a pillar, a strong pillar in my life, like I said, and I am not ashamed to let the world know what contribution she has given to who I am today. Irene looked out for us when we really needed assistance. When we had no home to live in, Irene looked for a place, found it, and encouraged us to parent for it. Then she donated her only bed to us. She picked her own bed and gave it to us to use it. Now, when you are at your lowest and someone comes in to lift you up, to make your situation better, you can never take that person for granted. So on her birthday, I really wanted her to know what she means to me particularly, and I did not want to wait for a time when it was too late for her to understand what she means to me. Irene is a very talented dancer. She may be singing now, and you may love her voice, but she dances much, much better than she sings. That's my opinion. Irene took so long to come to the stage to start singing. She has been keeping that talent in the suitcase, and I'm glad that finally she picked it up and she's showing it off. Lest God asks her, what did you do with the talent that I gave you? So I am not surprised that Irene is singing. This was no surprise to me. Okay. Kankutteko nnyo yabawa n'ekitanda kye awa nno Babi ne Bobby Irene agati mutandikira ku obulamu batandika obulamu kale tetugenda kuba nga tusukako wano mikono gyaffe naye nga happy belated birthday Ivan Mulindwa tukwatagane wiiki naye ku pate natunudde bwe nti omugagga Rasa saamulabye gwada kimanyi nti ki Katonga yagwamu ali yandiiseewo kakati Rasa yandiise Katonga yagwamu
you.